8 p.m. gossip hour nate tubeera tuyingiddewo wano ku Wonders Just naye ng'olwaleero kigenda okubeera mu studio mukwano gwange kigenda kubeera kikakubanga abagenyi bange leero bennina olunaku olwaleero mpulira omu njagala musoyesoye ebibuuzo namwe mutuke mu comment section muŋŋambe naye Lorini kiki amanya Lorin Davins nga sinnabakweyongerayo mu maaso soko subscribing o liking o sharing o commenting no commenting otubulire wawe tukoze ensobi tusobole okubeera nga tukutereezaamu olwaleero mu studio za Wonders Just na mwana muwala Sitabe abasinga mu mumanyi mu Ebons azanye ayina ne show ye kwegamba akoze ebintu bingi dance agowe nali ngoyagala kuyiga kuzina asobola okubeera nga akutulirawo video vixen mulamba ayina omubiri omulungi nembera n'omulala Hamlove ono Hamlove leero muyina bulijjo mutubuuza hamu embozi ya hamu nefuuka embozi ya hamu olwaleero Hamlove muyina wano mu kizimbe kya Wonders Just kati nebuuza muli mutima ntandike naani kubanga aba YouTube aboku Wonders Just batubuuza banne nga temutuwa ku mbozi ya Hamlove ba TikTok in-laws nabo bagamba banne Hamlove ate nakuzina Hamlove adafuse Hamlove soka weyanjulira abantu abalungi abatulaba ku 8 p.m. ogise gossip hour 8 p.m. gossip hour mujebaleko nze Hamlove owammwe olulenzi olulumya abantu emitwe olulenzi luno kituufu lulumiza abantu emitwe kubanga babalista timo baliko ku TikTok bakaaba bonna Hamlove lwaki ba TikTok in-laws bakuli bubi bandi bubi batya nga nabudde ne bagamba wabula kisajja ekyo kyemola kyekoza kitula mu vidiyo z'abayimbi abakazi eva kibira n'abakazi bokka waliwo yambuzizza oba oyina omukazi oba nina omukazi bebalumira wa lwaki weekoza nnyo okwemala kwange kubaluma kutya soka wemolemu awo bwekikola ate kitwale nti kayimba kaki munkyaziza kwemola ati balagemu kikyoli lwaki nkibalaga bagende ku peegi babirabe basitikinge nga bwe bakola bavume nga bwe bakola oli yagambye bane ekisajja ekyo kyemoola nnyo kirina kiringa kikazi anti omanye ewaabwe abalungi batono omanye omulungi bw'ogatta obulungi n'ogattako okwemoola kisukka naye beera nabbijjo ate weemoole amali mulungi sita mboni mulungi okyogerako kye olaba ne mukwano gwo best friend wo talina kyayogedde kimususeeko He's very cute. He has got the best shape. ebibeerawo nga tuli ku Wonders Just yongera obbakkaatiriza waliwo yangambye n'agamba lwaki tokolako mu nnyimba z'abayimbi abasajja gwe eva obeera mu nnyimba z'abayimbi bakazi bokka bachozeni Becky Flash Love anti abayimbi abasajja tebalina ssente abakazi be balina abayimbi abakazi balina ssente oli akuwa ensanvu n'agamba nkolera challenge ensanvu lifutinga bills zange abayimbi abakyala be bayimba ku show yange abasinga nga sibawadde ssente lwaki si promoting abo abatono abanjagala abasajja walabayo bameka okugjako Giovanni wange era ezo oyo nzikola waliwo yangambye nti ojja weesibeko ku musajja omu mukole kakolabo ate nesibe ku musajja nkole kolabo nze atali muyimbi olekerawo okwemoola ndekerawo okwemoola nkole ki bwe seemoole okwemoola kwe kwajjuza Bati Vale kwaleeta obutitimbi bw'abantu ne bajja basasula emitwalo egi bayimbi bameka abayimbye nga naye nga ne space ya Bati Vale tebasobodde gijjuza sito kiwulira ty okubanga otambula ne mukwano gw'omusajja nga yeemola ne bagala kirabe ali nekikazi kino olaba mu nsi muno bw'obanga ofunye mukwano gw'omwagale nga bw'ali singa abadde atta singa badde akuba abantu obuyondo n'abatta singa tetwemanyi nakwemanya but that's him bye bimunyumira let the people be omuzungu agamba let people be ate n'ekirala okwemola kuno mukulaba kukoma wali eri mu videos it is very nga videos kijja that is when nga nkwata era bwenva wasalawo kola content wo bwotyo aluwa ow'okwemola yalimu ssente zange
mwe bantegeerera olina tiktok alina omulaba golaba akola character aluwa bangi naye nze ate sigenda nze sigenda ate mmenya mannya gaabwe ng'abalala bwe bakola nze nemula byange era mukuba haamu otegeerayo ate ebbanga lyomala ng'ekintu kyokola kyakabi baba tebaliyo lwaki emitwe gyonna egiruma abantu gibalumira nze barista ayogera ku nze nabadde mpita ayita eyo nempulirako emboozi ya mwana muwala Joiranda kintu kino bamaneja bakikola nnyo ate nawe system gy'olimu ne sitabe system gy'alimu lwaki bamaneja bw'otuuka ekiseera tugeze gwe maneja wa sitabe natuuka ekiseera nakugamba nkuvuddeko ngenze wa Simon n'otuuka ekiseera n'onyiiga nnyo n'ogamba lwaki onvaako n'okuba Joiranda yamuvaako n'agenda mu TNS ate ng'akola ssente eziwera kiva ku kyekyo bamaneja okola ebintu ebyo kakati ekibuuzo ekyo to my understanding olabika obuuziza abantu abakyamu olw'ensonga tetuli mu ndongo tetumanyi ndongo etambula etya owulira tetumanyi ndongo etambula etya sita mukyala munakatemba ali anda mwami katende bangamba ne bannakatemba balina bamaneja tetuyina bamanagers that is wrong okitegeera ate n'ekirala manager yenna nze kyendo omuntu najja mikono gyo mubaako agreement gye musayininga nti nze ngenda kumanaginga naye olina ofollowinga kino olina ofollowinga kino olina ofollowinga kino era time eba etuuse nembe n'omuntu gwe nasayininga oba ng'alemereddwa nange eyamusayininga tekiri mu bwasitandi ku separate not only that tuyinza obawo wali oyagala mbe obeere manager wange twawandika ne tugamba for this okay tukikole nti for years like 3 years ogenda ba manager wange contract ne tugisigninga ng'ojja ba manager wange for 3 years emyaka esatu egiggwako nga twatesa buli omu akola eki ne bw'oba obadde ompisa bulungi nga tukwatagana nsobola okuddamu ne signing endala nti yes continue being my manager ne bwe mba ndaba nsobola okumoving on tekiba kibi yes kakati tuvudde wa hamu kati katuddeko wa mwana muwala sitabe asooka tubulire kyakola muyinza okuba mumulaba sitabe mukazi wattu yeyambalidde bwati ne mulowooza ava mu bbaala biki naye nga gwe musono gwe guliko togenda kumugamba nti genda oyambala essaati ya hamu ennene emukoma ku maviivi nga tajja sooka yoyo abalabi baffe abalungi mpitibwa sitabe ng'omukyala bwagambye nzanya ndi muzinyi ate guno omwaka ngenda bayimbira era musho mujje nga mmanyi n'okuyimba ngenda kola mazina buli mazina n'ag'enkudi buli mazina siri mu mudra naye buli mazina wonders just ayagala amazina ag'enjawulo comment section otugambe sitabe mutuwe n'enkudi naye agizina leka ebirala byokola okay ng'oggyeko okuba nti ndi muzanyi ndi muzinyi ndi ngenda ba muyimbi I'm a business woman. Yes, I own a bar in Makindye in Ebala ku military barracks near New York Saloon. Ya mujje mumpagireko tubeerawo n'ekigere ekiwooma tubeerawo n'enkoko ya boilo bestie why laughing no the way you are laughing okimanyi nti ekigere kitunda kyammeka omulabi wa wonders just yagala kumanya ekigere ajja kumbala nnyo oyo ajja kujja by the way, he's my son. Yeah, he's my son. He calls me mama. Yeah. Akati sitabe comedy ono omusanzu oti. Ye watandikira wa comedy oba wajja buzino obuuka n'ogenda mu Ebony. Nedda mukwano. Namalo somaawo.
nenoonya emirimu negigaana nga omanyi Uganda yaffe nenoonya emirimu nenjiriba nga tegirabika so neŋŋendako awo mu kitongole kimu era ekyabannakatemba waliwo eyankonectingayo naye nga bali bangi ate nga okuwa akakisa omupya bakakuwa naye nga bamaze kulowoozaako mu myezi ng'emeka neŋŋamba lumu lwaki sigendako mu labonita nendaba kuba Ebonies mukwano gwange omu ye yanfunira ne ticket bamuyita Maureen era mwebaza buli kaseera kuba taba kuba Maureen singa siri bwenti Maureen Sobero no tali mu Ebonies ali mu ba Abe Mukiibi so yantwalayo nga nfunidde ticket nengenda olaba show my dear olunaku olwo ne bayita ani asobola challenginga abazinyi ba Ebonies oba omuzinyi waffe gwe tulina by that time yali Agiswag mumumanyi Agiswag up to now she's a very good dancer naye nga buli we bayogera ku Agiswag byonna gy'oli omutima gukola ki kuba ye dancer gwe twali tumanyi ne kati era dancer so kati we baŋŋamba ani asobola challenge Swag na Bukenya oyo mukwano simanyi mukono lwaki gwewaggula negenda waggulu nempanika nengenda ku stage nekuba omuziki gwange abantu bano nga Mukama yakutaddeko favor laba abantu we bantunya ne baŋŋamba nza nga gwasinze Agiswaga webito webyava mu bantu abalonda abali ene mu audience mu audience kuba bababuuza so kumbe nga ne boss waffe eri mu VIP Mwami Katende yalengedde Dr. Bossa bye nzirayo wakasibiko nsabawo after amaze performing enamba yange nenjirekawo kati we wali ozina omanye ennaku zina abantu baagala nnyo nyaasha like aba bakyusiza ku nyaasha. That's my best part. I love twerking. Ola nti mutugamba obubi n'obutono naye mukwano nga nanyenyeza. Oh my God. Ettaka likankana. Bagambe. Omwana anyeenya. Nakusinga naawe. Omwana anyeenya. Ne bagenda ne bamuva. Nawe jjo tunyenyezeemu ku nnyashi. Nginyenyeze wano olabe. So I was home the following day. Esimu nenkubira nga bampita ku VCL gye tukolera rehearsals mu Ndeba. Kuna bunyane ngendayo. Kati ne abebona nga batudde bwe bati. Omanyi abantu bangi bwe bati. Okustage ne bangamba jjo wa performance bulungi boss waffe agala laba performance yo. Damo performing ebyo wakoze jjo. Ate omutima nera nga nembaga abanteereyo nemba ate nesusa nnyo okusinga ku ki there and then ng'omulimu ogulina mu ngalo mutaano ate we bali bakamuwa omulimu akasente kaali kangi kati kakendeera kaali kangi nnyo to an extent nti naffe abamuli ku lusegere yasooka na blocking essimu zaffe zonna naziblockinga nazijjako lwaki toyagala kwokya banno nayo kyanga nnyo hamu n'akisusa nga hamu akubira newateetaagisa sita oliwa kati njoya bugere bwa nkoko kani imagine bibyogo kati omulaba oyo olaba newabadde ajja wane mukubidde essimu era yagala bugere bwa nkoko mbadde saagala bugere bwa nkoko naye nemugamba mama omanyi ennaku zinene abaana ba media bankuba nnyo kakati mami mbadde ŋŋamba oba ompeeyo ku ssente naŋŋamba mbu kyanagwereka bakusabule weekoza nnyo naye bwatuuse wano nanjokye 10 era liri wali mu kasawo naye abawanders just tuli bagaga my son ate atibula nnyo bwebiba when you have a very cute guy like my baby kirabe he's so cute you know
kijja kitanga mama mutono omwana munene nnyo muli Tata. nina taata akuli mu bataata taata yawaguuka Obusonga butono nnyo. Era tuli wano nga tubasaba olugambo era tugenda kwekyo naye nga mukwano gwange tewerabye okusubscribinga likinga commentinga tubuulire ennaku z'omwezi 8 November tuli ku theatre La Bonita Sita Unveiled season 2 tuyamba yenna ayina eyo ng'olina ekirooto ekikola charity nga olina akasente woyagala okateeka obeeko gw'oyamba mu kifo kyomala obudde ng'ovuma Hamlove abali mu biyumba mwava e Uganda ng'ensi ebalemeredde ne mugenda mutetenkanye akasente ke mwonoona ku wifi ne mutuvuma lwaki temugatta emikono ne Sita ng'ennaku z'omwezi 9 November ate abalwadde tulina abalwadde ekiruddu tulina abalwadde mulago n'amalwaliro ag'enjawulo n'olwekyo nga 8 November theatre La Bonita okuyingira entrance fees tujja batuzibategeeza mu maaso awo naye nga musooke mu marking date ekirala mwana mulenzi Hamlove ayagala okubeebaza bambi abajja ne mumpagira ku Bat Valley Theatre nga 5 omwezi guno kyali kyamaanyi nnyo nze munvumamu olaba mwajja ne mugijuza bwe muti nawulira nti waliwo olaba mwagireeta ne mugijuza bwe muti nze munvume omwaka ogujja nawulira nti waliwo abaali bazze okugeya we mami ate oli omujjukiro oliye kize kunsaba nkudi Nze mbaake. Sita bakuba esho mu maaso tuve wano kuba bye mutandise ebyo nze sigiwulira emboozi omanyi oyo omwana wange buli lwandaba atibulayo ate tugeya ffenna bambi buli kimu tukikola ffenna buli kimu so nebaza abatulabye abanyumiddwa bye tukoze thank you so much n'abatanyumiddwa temuvuma temukuba nnyo musapoti by the way tuyambagane twagalane that's the only thing we need in Uganda okitegeera so nina show nga 8 November ng'omwami Hamu abagambye so eno show si yange kunyumirwa kola sape nekuyamba ku balwadde ba kansa oyinza oba oli eyo nga wenyinyala ogenda mu ddwaliro mulimu abantu abati ogenda mu ddwaliro balina bakiti batya ensisi taagala ku bizimba ku bazimbye so come through ojje mu show yange kyonooba oleese kijja tuuka eri oyo omulwadde mbeebaza nnyo okunjagala last year nakikuba ne this year nkomyewo nyongere ku balwadde abo bambi obuyambi ku La Bonita ennaku z'omwezi nga 8 lugenda ba lunaku lwa 5 MC omukulu yono yes ne brand emitwalo 2 ordinary VIP emitwalo 3 we have tables eza 1M ne 2M kipya kikyogenda okuba nga ojjeko titugenda kunganya ssente obategekeddewo ekyenjawulo mukwano nzina leeta gwe ogenda kujja eno ozina agenda zina eno ayimba eno azanya eno abuuka kinga bagimanyi naye bagambe ng'ojjeko zanya ng'ojjeko okuzina ngenda kuyimba
I have a collab ne Spice Diana obadde ate okimanyi waliwo yangambe nti gwe ne Spice mufaanagana kati tunaabawulirawo ate Spice ampita big sis oba nze mukulu simanyi awo ayinza mufaanagana kati tunaabawulirawa nti ono sitabbe Mujje ono Spice mujje buzikusho tujja buzikusho mujja birabo tujja birabo amazina abayimbi Dr. Bossa ng'anyeenya ekiwato bw'ati ogenda Wonders Gossip Hour nga balina host omulungi nyabo kikola otya okusigala ku musondo tabetama Simon ajja kuba kubuulira namuji ate babaamu ekyama bingi baagala